Atanayitayita yatenda nnyina okufumba kale naye mugana nga mpuliriza oyinza okuba oli eyo ng'olowooza nti gwe wekka alina ebizibu ebingi ne weerabira nti abantu bangi mu nsi muno balina ebizibu wabula ate tetufuna bufunye mukisa kubeera ng'ate mwana wattu tubategeera. Sisinkana omukyala ono ow'emyaka 7 egy'obukulu amaze n'olubuto okumala emyaka 45 y'omu ono yafaako okumala wiiki nnamba n'abeera mu mokyale ate oluvannyuma n'azuukira. Mbakulisaayo eyo yonna gye mukakkalabizza emirimu baganda bange era mbagamba nti mukola ky'amaanyi okubeera nga mwekumira ku guno omukutu amannya Omumbejja Aisha Nassolo. Nakuwayirako gwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo wabula ate n'enjozaayozaako omuganange gwe wenna atuuse ku buwanguzi. Mu nsi muno mulimu ebizibu bingi nnyo bingi ddala. Ebimu tufuna omukisa ne tubimanya wabula ate ebirala tetusobola kubeera ng'ate mwana wattu tubitegeera. Omukadde wuuno agamba nti bambi obulamu bwe bwali bulungi nga bino byonna tebinnabaawo wabula obulamu bwe bwakyankalana okuva we yafumbirwa omusajja ono wabula ate ne baawukana nga alina olubuto lwa myezi 7. Omukyala ono asibuka mu sayidi z'e Rwanda eyo era nga bambi okusinziira ku ye agamba nti abadde n'olubuto luno okuva mu mwaka ogwa 1977. Agamba nti mu butuufu yafumbirwa omusajja eyasookera ddala wabula ng'omusajja ono yali mutamiivu, yali lujuuju oli awedde emirimu era nga buli w'atamiira amutulugunya mu ngeri zonna muganda wange z'otegeera. Agamba nti yamukubanga ssaako n'okubeera ng'ate amumma ebyetaago ng'amutulugunyiriza ddala mu mbeera zonna nga z'oyinza okubeera nga oteebereza. Era agamba nti mu butuufu olwa bino byonna bye yayitamu okumala ebbanga eddene yasalawo asobole okubeera ng'ate ayabulira omwami ono. Agamba nti yasalawo okubeera nga buno obufumbo abusuulawo era ne bakola kye bayita divorce asobole okubeera ng'ate mukazi wattu atambuza obulamu bwe. Wabula agamba nti mu kiseera ekyo bwe bayawukanira n'omusajja ono omukyala ono yalina olubuto lwa myezi 7 era mbu omwami ono yamugamba nti nga bw'asazeewo okubeera ng'amuviira tajja kusobola kubeera ng'ate azaala omwana oyo okuggyako ng'akutte ekkubo n'akomawo mu maka ge. Omukyala ono agamba nti yamuddamu ng'amugamba nti agende abeere mu mirembe okusinga okufiira mu mikono gy'omwami ono. Mu butuufu yali amuliisa akakanja mu ngeri zonna ez'enjawulo. Era bw'atyo yasibako ebintu bye n'asalawo ate agende abeere ne jjajjaawe mu biseera ebyo. Omukyala ono agamba nti mbutuufu waayitawo ebbanga kuba yava eri ng'olubuto lwa myezi 7 era lwali lutandise okubeera ng'ate omwana asamba wabula agamba nti ekiseera kyatuuka nga mbutuufu omwana ono takyasamba yadde okwekyusa. Era agamba nti ekiseera we kyayitawo eyali bbaawo ono yakomawo n'amugamba nti munnange nno wandikomyewo ewaka ne tugonjoola ate munnange ebyali byasoba wabula ate omukyala ono agamba nti mbutuufu yamuddamu nti takyasobola kuteeka bulamu bwe mu matigga nga abeera n'omusajja ono eyali amutulugunya bw'ati. Omukyala ono agamba nti we yali akyali ewa jjajjaawe mu biseera ebyo yafuna omusajja omulala eyalitandika okubeera ng'ate amwogereza era n'amusaba obufumbo. Omukyala ono agamba nti yamubuulira embeera ye yonna gye yalimu ate nga n'omusajja ono mu butuufu yali agirabira ddala ng'omukyala ono ali lubuto wabula n'amunnyonnyola ebbanga lye yali amaze n'olubuto olwo nawa gye byatandikira. Era omwami ono bwe yamugamba tafaayo teyeeraliikirira buli kimu kyali kijja kubeerera ddala bulungi era ye yamugamba nti n'ekyokuzaala takifaako kuba olwedde yali alina abaana be abakulu nga ye just kye yeetaaga kwe kubeera n'omuntu asobola okubeera ng'amulabirira bulungi ssaako ate n'abaana be. Omukyala ono agamba nti mu butuufu bbaawo ono owookubiri yali amwagala nnyo era yamufangako mu buli mbeera yonna. Agamba nti butuufu yamuleetera okuwulira amakulu g'obufumbo kuba obufumbo bwe bwasooka bwali bumutamizza ekiyitibwa obufumbo. Omukyala ono agamba nti mbutuufu ebbanga lyekulungulira ddala nga bambi akyalina olubuto luno era agamba nti ebiseera ebimu yeekubagizanga bambi ng'alabira ddala nti amenya omwami ono gwe yalinga naye wabula omwami ono agamba nti yamufangako era n'amugumyanga ng'amugamba nti tafaayo teri lunaku na lumu lwajja mulekawo olw'okuba mbu tazaala era ng'amugumya amugamba nti kasita alina olwedda abaana abakulu kabakuze abo babeere mu bulamu ate mwana wattu obulungi. Omukyala ono agamba nti bambi nga bwe tumanyi obulamu bw'ensi buno olunaku lwakya omwami ono n'afuna obulwadde obw'amaanyi era bw'atyo bambi n'ava mu budde.
Omukyala agamba nti ekiseera we kyekulungula yasalawo bambi agendeko mu ddwaliro alabe ate olubuto luno kiki ekigenda mu maaso. Era agamba nti we yatuuka mu ddwaliro abasawo bamukolerako ddala sikaani era ne bamulaga nti munda alinamu omwana wabula omwana ono mbu takyakula. Era abasawo ne bamutegeeza nti senga aba tafunye bujjanjabi mu bwangu ddala. Mu butuufu ono omwana ali mu lubuto yagenda okubeera ng'ate atwala obulamu bwe kubanga ali omu takyakula kwegamba embeera gy'alimu nabo abasawo yabasobera. Era bwe batyo omukyala ono agamba nti results ezo ze yafuna okuva mu ddwaliro yazikwata butereevu n'aziweereza oli omwami oli gwe yasooka okubeera ng'ate afumbirwa ku bambu ye yavaako kana aluzaalo ono yenna. Era omukyala ono ng'agamba nti omwami ono mu butuufu alina kye yamukola ky'atategeera naye bulungi. Omukyala ono agamba nti wayitawo emyaka mu butuufu ng'ebbanga lyekulungulidde ddala. Lunaku lumu aba ali awo mu butuufu n'afunira ddala obulumi mu lubuto ng'alinga omukyala atuukidde ddala mu butuufu ekiseera ky'okubeera ng'ate azaala. Era agamba nti yatwalibwa mu ddwaliro mu bunnambiro nga naye bambi akimanyi era ng'alowooza nti agenda kuzaala. Wabula agamba nti we yatuuka mu ddwaliro abasawo baamuwa ku mata ne bamukubayo ne ku mpiso nga ziizo. Wabula ekyasinga okwewuunyisa abasinga obungi nti mu kiseera ekyo nga bino byonna biwedde ng'amaze okunywa amata nga n'empiso zimukubiddwa yalekeraawo ate okubeera ng'ate assa. Era bangi balowooza nti afudde we batyo ne bamusitula bukkolokolo mpaka mu mochari. Olwo nno nga muganda wange lwali lunaku lwakusatu wabula agamba nti naye yali tamanyi biri ku nsi mu kiseera ekyo wabula aba ali awo nga azza engulu. Era we yabuuza ki ekigenda mu maaso we batyo ne bamutegeeza nti abadde mufu okumala wiiki nnamba kubambu yafa ku lunaku lwali lwakusatu ate wiiki eyaddako ku lunaku olwokuna. Bw'atyo omukyala ono ate n'azuukira. Ye yeewuunya kuba ye yali tamanyi kikigenda mu maaso wabula ate n'abamuli okumpi nabo beewuunya ng'olubuto akyalulina ng'afudde okumala wiiki nnamba yali talya kintu kyonna yadde okunywa wabula ng'ate mu kiseera kino oluvannyuma lwa wiiki nnamba yali azza engulu. Abantu byabasobera era abasinga obungi ekiseera kino bamuyita omulambo ogutambula mu mukazi wattu ono. Abantu bangi beebuuza lwaki omukyala ono mu butuufu ayita mu mbeera eno. Bangi bamujwetekako ebigambo, bangi bamwogerera kino na kiri era bagamba nti mu butuufu ateekeddwa okuba ng'alina kye yakola ng'aliko ekikolimo era nga kye kimuleetedde okubeera nga bino byonna abiyitamu. Wabula ye mukazi wattu agamba nti bbaawe ono ye yamutuusaako embeera eno. Wabula nga wetutuukidde olunaku olwaleero omukyala ono bambi yeetaaga buyambi asobole okubeera nga bamulongoosa baggyemu omwana oyo amuli mu lubuto. Yagamba nti abasawo bamugamba ssente empitirivu nnyo ezisobola okukola ekyo wabula nga mukazi wattu talina yadde ekikumi. Ekyo ne jjajjaawe gw'abeera naye essaawa ezaleero naye mulwadde ddala. Agamba nti omusujja gwa malaria gwabalumba era mukazi wattu ono yajjanjaba ate jjajjaawe kyokka nga n'ono ajjanjaba naye embeera gy'alimu mu butuufu mbi so bambi abantu bano mu butuufu beetaaga buyambi. Omuntu wawuliriza emboozi zino ayinza okwebuuza ekibuuzo nti oba bannaye bino gye biri oba bannange tebiriiyo. Naye muganda wange kyenjagala okutegeeza kimu nti emboozi zino gye ziri, zino emboozi si yiyanjiiye. Bano abantu gye bali era nga ne bye mba njogerako babiyitamu muganda wange. Bano abantu bye mba njogerako babiyitamu. Era tobaamu na kubuusabuusa kwonna nti emboozi zendeeta ziba njiiye buyiiya. Kwagala nnyo nkwagalira ddala weebale kumpuliriza. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo eyakanneeyungako kyengenda okusaba kimu bambi subscribinga osobole okubeera ng'ate stories zino ozifuna buli week n'okubeera ng'ate nkusomera akatabo abankuumire atakuumira mpeera.